kubanga ettaka okusooka lyali ettaka lyali lya nanyini ttaka yali kabaka nga yalifuga. Kyova olaba nze ndowooza n'ekigambo Ssaabataka weekyava erinnya Ssaabataka. Pulezidenti Museveni ng'ateekako amateeka g'ettaka amalala oluvannyuma lwa constitution ya 95 yafunanga okuwakanyizibwa kwa maanyi nnyo eri Mengo, nga Mengo egamba nti etteeka eririwo limala lino leeta lyakyo oyagala kubba ttaka lyaffe, nga kikutegeeza baba abantu bwe baali mu nsiko baraba bantu bangi nga baduse gye baddukira ne basengayo ne basigalayo, bonga bagamba nti bana badduka ne bagenda eri ne basengayo ettaka lisigale nga lyabwe by constitution. Yes, naye ekyanewuunyisa mwalimu akawayiro nga ka mugaso nnyo era nakawagira nnyo. Ebintu bye mbagamba ebiseera oluvannyuma byonna tibyakola. Kyeneebuuza nti gavumenti eno olwekyo yali ekwese emabega ffe abamu ekyataatubuulira. Kati ekyokulabirako mwalimu etteeka nakati weeriri nti buli muntu yenna agoba omuntu ku kibanja kye mu bukyamu ajja kusibwanga emyaka 7 nga terina fayini. Yes, twawaayo n'ebirowoozo nga tugamba nti kiba kirungi obutateekako fayini omuntu oyo asibwe busibwa, kubanga bw'oteekako fayini bayinza kukikozesa banagaga nga omuntu ali ku ekazi nga 5 oba 10 onaateekako fayini ki nanyini ttaka gy'atalina. So etteeka eryo lyali liyamba nnyo, naye kyewuunyisa muwulirize, kasooka etteeka ebyo eriteekebwako tiriteekebwanga mu nkola n'olwaleero. Kyewuunyisa ate nga kyekituufu. Now ensobi eyo yakolebwa mu kagenderere, gavumenti ezaddirira zonna zaalemererwa okugonjoola ensobi eyo, kubanga bakifusa abo bebagabira 8,000 square miles, ettaka lye babagabira tibabagabira ttaka lyokka, ettaka eryo kwaliko abantu. Ekitegeeza babagabira ettaka eryo n'abantu nga koobatwalidde. Ettaka lino mu Buganda alina n'obwaba olina eka emu obeera mugaga, kubanga essente erizivaamu mpitirivu. Ekyokubiri, mu Buganda muno be bantu abalina ebyapa ebingi mu ggwanga lyonna, titles. Nga kigeze gyenva bwe tuba tuli abantu bwe tuba tuli bantu miliyoni 3 sikiwa n'olukumi luyinza butawera nga balina titles, land titles. Obadde okimanyi? Mbadde sikimanyi. Ffe ewaffe ettaka lyonna tuliyita communal land. Alright, kwe tuli mikono gyaffe mwenna bana Flashlight Channel Uganda okutwaliza awamu, mwenna abatugoberera awamu ne ku Point Media, tubatumiddeko mwebale kwekumira ku mpewo zaffe. Ekitufudde olunaku olwaleero oba okuva lwe twatandikira n'okutuuka kati, it's your time and your subscription. So keep subscribing, keep sharing. Tubebaza nnyo, tubebaliza ddala. Kwe tuli ku mpewo awamu ne mukulu bya Rugaba, mukulu nno nga bwe twabategeeza nti bannaffe buli asobola okuleka kakati beda kansoka mpisawo kana akalango mikono gyaffe n'abatulaba kakati no lockdown bannaffe tusibidde kati mu Kampala. So abamu ba guests abamu kwa bemwagala bemwatemala ku mikutu kuba nti it is now border to border. So naffe tubatukkiriza take cross okuva mu Kampala okugenda e Luweero, okuva mu Kampala ogenda okulaba bamukuba byasi, okuva e Kampala kakati abali people around within Kampala beba omukisa nga mukulu ya Rugaba, era omukutu ayinza okugubaako yekka kumala guno mwezi mulamba nga unless otherwise omukama nga asiimye. So mu kino kyengezako bategeeza tulina okumutambulira buli lunaku, tulina ogenda ewe oba ayina okujja newaffe. Mu kino kyentegeeza nga bwali omusajja omukosefu sibegayiridde naye oyo asobola $1 $2 ennabyamukagwa mugirina omugongo guterere abeere bulungi
tutambule naye asobole okutambula bonna basobodde nga tukakiddwa nga bwe nabategeeza nti enamba emugirina eri 0772980933 enamba eyo mugikwate mumukubireko tuwuliziganye awamu naye ko tuli olunaku olwaleero ku mpewo nga twetaaga kwebuuza budget bagisomye naye olumala okugisoma mukulu Tibuhaburwa ye essira yalitadde nnyo ku ttaka buli kimu kyonna yakitadde nnyo ku ttaka ne twebuuza bannange byonna biri ku ttaka kiki ennyo ettaka lyagaza ki mu kiseera kino nga tatakunda kugenda ku ttaka beera mukulu nga tanakukoza n'abantu abatulaba obadde okimanyi nti Uganda yo yensi yokka eyeewuunyisa nti tugenda mu lockdown nga government tetuwadde preventive measures nga government nga tenegama kati tubalokinze naye mwenna mugenda ku office zaffe wali mufune kiro za kineza bino ebintu kiyakoze kyabadde kya transport ane transport yamaze kugireeta abaana nga bamaze okwenyiganyiga singa obwaddeyo abaana bameka bafunye obulwadde muolwo olunaku nga tunagenda ku program kyamutawaana nga luli bwe twabanyonyera nti eno gavumenti bweto bwekora kyamaze dda kuzuulibwa era nga bwe twayogera era nabuuza abantu mu gavumenti nti kusinziira baana baffe engeri gye baali balwanira baasi oba n'ebiroole okugenda mu byalo nga benyiga teri social distance teri mask mwani mubatangira covid oba mwali mubawaddeyo buwi kyamaze dda kuzuulibwa nga mu mambuka abaana abawera mu 280 abaava eno basangibwa balina covid ge babakebedde amagezi ge basaze wawombe baza beggulu babakebedde ne basanga abaana 80 n'obugwamu nga balina covid eyo bayinza kuba bagijja yes abamu bayinza kuba bava ku ssomero nga bagirina naye covid esinga obungi yatambulira abaana nga balwanagana nga bagenda mu baasi okwenyiga mu baasi ogwo musango tuguteeka ku gavumenti obutapulaningira bantu baayo nemala gakora bukozi neryoka ne planning oluvannyuma kyali kya mutawaana katusabira abaana abo baba tutte mu isolation n'abamu kubajanjaba in fact ne banaabwe tibabakiriza kubanga bateekwa kuba batadde nabo mu isolation buli gwe basanga omuntu gw'obadde naye ng'alina covid ate naawe obeera suspect bakuteeka mu isolation ennaku nga ziizo nga 14 kubanga covid etambula kuva mu nnaku erabikira kuva mu nnaku nga 2 mpaka 14 ng'olaba ekintu ekyo kya mutawaana sente meka ezigenda kutokomoka lwa bulagajavu lwa gavumenti oba buramu bumeka bwe tugenda okufiirwa ku bulagajavu bwa gavumenti nze ndina n'ekirowoozo nti gavumenti yakola ensobi abaana bano singa yabakumira ku ssomero kyandisinze okubagamba kugenda mu byalo kubanga mu byalo bajja kusiba nga bataayaaya naye ku ssomero wali walungi okubakuumirawo nosooka in fact walisoose n'okubakebera in fact na gavumenti mu bantu abaalisookebwako okufuna eddagala n'abaana bano abasoma abaali badde ku mwanjo ng'ogyeko amagye n'abadokita n'abanases n'abaana bano abasoma be baalisoose n'ekyo gavumenti teyakifaako now ensi endala lockdown it's always accompanied with some items take home munsi endala ebyo kankusale n'ekirimi so is lockdown a medication in Uganda ebyo mu Uganda muno omanyi lockdown eno bwe yasooka gye twasookerako olaba engeri gavumenti gye yavuya buli muntu eyali ku kakiiko ka covid yabba ne babba akawunga ne baleeta akavundu ebyanjala ebivundu amatamafu buli kimu ebimu ne babi ne sente zo twafuna donations z'ensimbi from different people naye esente ezo zona teri accountability nange nasonda emitwalo 5 teri accountability esente ezo zona tumanyi oba kiki wabula kyewuunyisa
singa government ene tukiriza kubanga considering information nga tufuna oburwadde buno bwa covid nga tugenda mu lockdown omwaka oguwedde mu March government ene yongedeko ebitanda bimeka ku byeyare erina bya ICUs compared from last year. Yes. Oh yeah. Ekyo kikuru nze natya nnyo bwe nalaba president ng'agamba abantu basonde bamusondere emotoka za double cabin empya mu kifo ky'okugamba nti munsondere ICU beds mu kifo ky'okugamba munsondere ambulances naye yagamba nti bamusondere double cabin empya. Jukira twali tugenda mu biseera bya Karolo. Yes. Obaze zakora mu Karolo double cabin zikola ki ku barwadde awo wotegerera ensi yaffe n'abakulembeze baffe na president mwomutwalidde nga bwefaanagana nga bwefaanagana kati nga ICU zisonda ki ICU nobwo bwezisonda ICU bed zigura sente nyingi. The last time I checked ekitanda kimu kyali kituuse ku $5,000 egya dola. Ekitanda ekimu kya ICU. Ekitanda ekyo ddwaliro ddamba kyemalirira kyovula biri expensive bwakuba byafuuka expensive nga covid eze singa twali tulina edda oyinza kusanga n'oluusi n'5,000 wali badde okifuna kubanga nakitegeddeko bwebanga tibalimba nti mulago waliyo oba ebitanda nga 208 ya ICU but you need to check government gwe kugamba ekyo yo nubwo yagere kulimba ngegamba erina ebitanda 15 regionally. Can you imagine referral hospitals mu ggwanga lyonna ng'ebitanda biwera 15 byokka 150 ICU beds ng'olaba tuli bubi nnyo. Okay. Kale katandika kumulamu gafu gw'olwaliro nawo nali nabasuubizako nti ngenda kubawa omulamwa gw'ettaka naye abantu bo tibamanya ekyentegeeza tu abamu kandeka kukijoga abantu abamu bakitegeera naye imwe mwebuuze bwe nabasuubiza nti ngenda kubawa omulamwa gw'ettaka mumanye lwaki ettaka lya mutaawaana. President mu kiseera kya budget ng'asoma budget kumpi budget yagitadde wabbali n'abeera ku kintu ky'ettaka wabula ku kintu ky'ettaka si ttaka lya Uganda yonna ettaka lye yeesibyeko lya Central One lya mu Buganda nga tukula constitution 1995 still remember nga tugitongoza nga Museveni akyali n'omuhane munu ye gwe twali tugitongoza yagamba nti byonna mbisiimye wabula ekintu kyesimatidde kyattaka era kuva olwo aze ng'agamba ettaka si ttaka lyonna wabula lya mu Buganda. Now njagala tutambule wamu mulabe bwaki president yesibye ku ttaka lya Buganda. Ettaka lya Buganda nga bweri mu Central Region n'ettaka lyabwe liri mu Central Region. Central Region kye kitundu ekifuna kumpi mu buli kimu. Ettaka lino mu Buganda alina n'obwaba olina ekemu obeera mugaga kubanga esente lizivaamu mpitirivu. Ekyokubiri mu Buganda muno be bantu abalina ebyapa ebingi mu ggwanga lyonna titles nga kigeze gyenva bwe tuba tuli abantu bwe tuba tuli bantu miliyoni 3 sikiwa n'olukumi luyinza butawera nga balina titles land titles obadde okimanyi ffe ewaffe ettaka lyonna tuliyita communal land ettaka lya nsikirano communal land lya nsikirano. Taata wange ettaka lye namusanga nalyo nindisikira ninza kugurako ninyongerako naye nga lya kika teri titles teri kutunda kubba owaffe teri kibataka
abubachi kubanga buri muntu akantu kalina kake tosobola kugenda mutaka ly'omuntu kyavadda lyakika bamenti kino kika ettaka lyakyo ettaka lya gundi ate sinataka pase wabula busarasaremu oyinza kutambula na mayiro asatu ng'olinayo akantu kalinga something like a plot n'olimamu tera ajjako yadde n'ekigere kimu n'obwomala emyaka emeka teri muntu agamba nti ntuteko ekigere kimu ky'ettaka kubanga abantu baba bamanyi nti gundi ayita wano nawe oyita wano. Ekitafanagana no mu Buganda bo bafuna ekintu kyanjawulo abazungu bwe batuuka mu Buganda ne bamanyirawo nti ettaka lino lya muwendo ne balipunta ne baligabira ba chiefs 1,000 abaliwo mu kiseera ekyo ne babawa mayiro 8 8,000 square miles baligabira ba chiefs 1,000 abantu 1,000 abali bekuusa ku Bwakabaka. Ettaka kumpi ne balimalawo ne wasigalawo 9 ye public land gy'owulira era ne bagamba nti kana 9 k'Abaganda abaliddawo mu ndagaano y'olwenda kubanga ettaka okusooka lyali ettaka lyali lya nannyini ttaka yali Kabaka nga yalifuga. Kyova olaba nze ndowooza n'ekigambo Ssaabataka weekyava erinnya Ssaabataka naye mu ndagaano y'olwenda abazungu ekyo bakimugyako ne balimuggyako ettaka lyonna ne baligabira abantu abo bo baali balowooza nti ewaaba engeri gye bakolamu abo bantu bajja kukola amasamba bakole abantu bagagawale nga bava mu masamba ago okuteekamu oba mwanyi oba pambo baki ne tikyakola wabula Ssaabasajja Kabaka mu kiseera ekyo bamukwekyulirako ku ttaka eryali lirye lyonna ne bamukwekyulirako mayiro 305 mu kiseera ekyo yali Daudi Chwa nga Kabaka yali wa myaka 2 jinza kuba 3 naye nga yali muto nnyo ne bakkiriza abakuza be ne bakkiriza ne bamukwekyulirako 305 na Kabaka olwaleero lyalina gavumenti yali mudiza eddala sirirye ly'abantu balala ng'olaba nga baali baagala bamugyeko obuyinza bw'ettaka kukugyako obuyinza bw'ettaka baba bakumaze now ensobi eyo yakolebwa mu kagenderere gavumenti ezaddirira zonna zaalemererwa okugonjoola ensobi eyo kubanga bachiefs abo bebagabira 8,000 square miles ettaka lye babagabira tibabagabira ttaka lyokka ettaka eryo kwaliko abantu ekitegeeza babagabira ettaka eryo n'abantu nga kobatwalidde naye abantu ne basigalako bali tibabagoba bali ne bafuuka bannannyini bibanja oba chiefs ne bafuuka bannannyini ettaka bo ne babawa titles bali ne babalekaawo yali nsobi ya mutawaana kati President Museveni ekyo kintu ye kyayagala ngenda mu bimpimpi kyayagala ajewo kyaze nga alwanagana nakyo wabula okukijjawo kwe kyamaze dda kuzuulibwa nti tali genuine n'akatono now kati katutandike tutambule. President Museveni ng'ateekako amateeka g'ettaka amalala oluvannyuma lwa constitution ya 95 yafunanga okuwakanyizibwa kw'amaanyi nnyo eri Mengo nga Mengo egamba nti etteeka eririwo limala lino leeta lyakyo oyagala kubba ttaka lyaffe. Nze omu eyavaayo mu kiseera ekyo kubanga gavumenti abantu be yalondanga okuyigiriza etteeka ly'ettaka balimatire nti lya mugaso nze omu ku bo kubanga nalina
e group jenali nkulembera nga chairman wayo nga ya Uganda nga yesinga yo bunene nga tulina kuwagira government ne president Museveni okujogerera ku TV no ku radio nze nali chairman. I am the founder of that group. Bwe navayo nayo nevaawo naye kyendeta bwe bandonda nti nyomu ku bantu abanagendanga kuyigirizanga etteeka ly'ettaka nafunanga ekyo tuyita first hand information kuva mu government nesiba nnyo era nayigiriza narwana nnyo abantu bakirize etteeka ly'ettaka eryo. Why? Narabamu ekinyusi ki narabamu ekinyusi nga mulimu akawayiro akarwanirira ab'ebibanja ate ab'ebibanja be basingayo obungi mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu nga ndaba president ekyaliko kituufu in terms of kuyamba abantu, in terms of development, in fact no mu kufuna akaruru kubanga bwoyamba b'ebibanja be basinga obungi ate anaakukuba mu karuru ngo bakoledde etteeka lyo kubayamba balime kuva ku bibanja. Wabula mwalimu akantu akali ka mutawaana nakati bw'okatunulira ng'oraba mwalimu akalipo nga constitution yaffe 95 egamba nti buli muntu yenna wetukoledde constitution eno asangibwa ku ttaka ng'amazeeko emyaka 12 eryo ttaka lirye yenna anasangibwanga ku kibanza n'emyaka 12 by the time they amended the nga kitegeeze yali eyasangibwa nga ali ku ttaka eryo mu 83 nga tukola constitution nga amazeeko emyaka egyo 12-13 wawe nga kikutegeeza baba abantu bwe bali mu nsiko baraba abantu bangi nga baduse gye baddukira ne basengayo ne basigalayo bonga bagamba nti bana badduka ne bagenda eri ne basengayo ettaka lisigale nga lyabo by constitution. Yes, katakonako ebirumira we byatandikira nga abantu abamu mu Buganda nga bagamba nti waliwo eggwanga erimu eryajja nilisenga busenzi kutaka government yagere balimezewo ekyo si kyekinyusi ky'amaanyi wabula bwe twatandika president Museveni bwe yatandika kuleeta etteeka ly'ettaka kubanga nakatorwa leero agamba nti sina matira etteeka bwe balireeta ne baliyisa ng'agamba era simatidde ku ttaka fe abamu nga tutumanye ekiyara ategeeza now mu tteeka ly'ettaka erye nasinga okusimba kwesira ne Uganda yonna ly'etteeka lyakakawayiro kali kayamba ab'ebibanja nga bagamba nti ettaka buli muntu yenna ali ku kibanja tagenda kugobebwako nannyini ttaka mpaka nga nannyini kibanja ng'ayagadde kuvaawo nannyini ttaka namukompasetinga ku sente zijja mu kibanja kye era nga tugamba nti kabe nannyini ttaka tagenda kugoba ow'ekibanja ne nannyini kibanja tatundenga kibanja kye nga tasoose omukisa ogusooka kuguwa nannyini ttaka mwalimu ebirumira kubanga timulimu buwayiro obuyamba omuntu w'ekibanja nti nannyini ttaka bwalemererwa bwoba bwe yeebuzaabuza onaakolanga otya. N'ekyobusuulu kyali kya mutawaana twateekawo obusuulu obuli minimo nga si bwa bya busuubuzi kyova olaba bagamba nti nannyini kibanja obusuulu awenga nusu 10 ekyo nakyo kyatabula banannyini ttaka naye nze naali nkiwagidde okulaba obulyaz'amaanyi obwaliwo bw'abazungu kubanga abantu basangibwawo ku ttaka abazungu ne babatunda butunzi nga ngamba nti abantu bwe muteekako ekintu obusuulu buliko maasho banannyini bibanja bajja kubonaabona kubanga omuntu bw'aba alina acres 10 mu byalo byaffe n'obwo mugamba nti buli eka mpa 5,000 abantu bafa ne bagwawo enjala
omuntu abeera naye kazi 10 n'amara n'omwaka nga tafunangako ku mitwaro 5 obwavu obuliwo so nze nawagira ekyo10 naye ekyanewuunyisa mwalimu akawairo nga ka mugaso nnyo era nakawagira nnyo ebintu bye mbagamba ebiseera oluvannyuma byonna tibyakora kyeneebuuza nti gavumenti eno olwekyo yali ekwese emabega ffe abamu ekyataatubuulira kati ekyokulabirako mwalimu etteeka nakati weeriri nti buli muntu yena agoba omuntu ku kibanja kye mu bukyamu ajja kusibwanga emyaka 7 nga terina fayini. Yes, twawaayo n'ebirowoozo nga tugamba nti kiba kirungi obutateekako fayini omuntu oyo asibwe busibwa kubanga bw'oteekako fayini bayinza kukikozesa banagaga nga omuntu ali ku ekazi nga 5 oba 10 onaateekako fayini ki nayini ttaka gy'atalina kubanga ayinza kuba katugambe wano ng'omu Kampala n'emirirano omuntu n'obwabeera ku ekazi nga 3 zibeera nga ku biliyoni 3 kati bwaba kugobyewo mu bukyamu omutanza meka oyinza kumutanza miliyoni nga 10 n'alemwa kuziwa so ekyo etteeka eryo lyali liyamba nnyo naye kyewuunyisa muwulirize kasooka etteeka ebwe eriteekebwako tiriteekebwanga mu nkola n'olwaleero kyewuunyisa ate nga kyekituufu naye nga kasooka tuliteekawo abantu ne batandika ne bagobwa ku ttaka right left and center nga president buli yali agateekako directives timugoba abantu ku ttaka wabula nze saamanya nti president buli yayogeranga oba yali ategeeza nti mugobe kubanga directives yateekangawo nalwaleero okugoba abantu ku ttaka tikuyimiriranga nga kitegeeza oba yabalabulanga nti mugobe mangu kubanga ekyenenyewuunyiza lindamu ekyeneewuunyisa ng'abantu baffe babonaabona ku ttaka president ekintu ekyayogera kiri kimu lamentation kyokka timugoba abantu ku ttaka nga enkeera abagoba timugoba abantu ku ttaka enkeera abagoba timugoba abantu ku ttaka enkeera abagoba olwaleero mu Uganda muno tulinamu ekintu kye tuyita land fund kasooka eno gavumenti ebeerawo in fact since independence titufunangako government y'abantu babonyabonedde ku ttaka ngamba okusingira ddala abaganda tebabonyaboneranga ku ttaka ng'omulembe Museveni. Why ng'oyinza bweweefumiitiriza olaba wande bamwe akagenderere bwaki pulezidenti tafaayo ku bantu be ku ttaka kyewuunyisa ate nga pulezidenti ku ttaka kuno kwe yalwanira buli kimu akimanyi olumu yatambulanga ng'ayagala kutambula ayite wantu we yalwaniranga n'okuseka naseka ng'olaba atambula ayita mu bisikosiko naye nabuuzanga nti Mr. President eyo gy'obadde otambulira yonna nga waliyo bisikosiko mu biseera by'olutalo mwe mwalimu emwanyi mwe mwalimu emuwogo mwe mwalimu lumonde bwe bw'obadde n'amayumba ate nga marungi bwe bw'obadde otambula mu bisikosiko mu biseera by'olutalo watambulanga mu bisikosiko waliridde ki gwe n'otamanya nti ensi eyitibwa Buganda yayonooneka now land fund gyenjogeddeko kintu kikulu nnyo abaganda abakulembeze nabo balegezaamu tibateeka mulaka ku kintu ekiyitibwa land fund. Land fund ze sente ze bateeka mu kakiiko k'ettaka ezisaanidde okusasula bananyini ttaka bananyini bibanja basigalewo ng'esente ezo zisasudde ki bananyini ttaka njabajabulamu kubanga history y'ettaka mpanvu titulina ngeri gye tusobola kugikola mu porogulaamu eno kati nfunzamu bufunza munansonyiwa ebimwe byembuuka timulowooza nti sibimanyi yakitaddeko nnyo esira wabula okukiteeka kwesira nze mumanyi manye ekyaliko n'abantu bali mu gavumenti eno kubanga abantu abasinze kugoba abantu ku ttaka abantu abava ewaffe be bagoba abantu ku ttaka wano mu Buganda be bava ewaffe
lwaki be bali mu buyinza bakozesa obuyinza ekyokubiri bali na sente nyingi be bali na sente nyingi ekyokusatu obuyinza bwenjogereko be basobola kukozesa amagye ne poliisi kubanga buli agoba enkeera agoba n'amagye nga weegali ne poliisi nga weeri nga tosobola bw'oba nga tolina kyomanyi ng'olaba gavumenti yeri mabega w'ekintu kino kubanga ate amagye gaani poliisi yaani bwakibwire bagoba nti bateeka mu nkola ebiragiro bya kooti timuli nze mbamanyi now nze land fund eno nagyesibako era abakulembeze mu Buganda mu studio mwe nagenda nabateekanga ku nninga ne mwengo ningitwaliramu nti bwakimusirise ku kintu kya land fund ate nga kyekyali buruda abantu bamwe land fund omu bateekamu in fact mu biseera bya Queen ng'agenda kujja wano mu biseera bya Kyogamu Queen yatutonera yatuwa donation millions za pound bananga bino mu binyonyerezeeko ndowooza zaali zisuka mu 7 nga za kutuwa mpora tugonjoore ekintu ky'ettaka esente ezo zajja oba tezajja Queen asobola kulimba Queen alimba kati esente ezize nga baziyisa no mu budget ya Uganda nga zigenda mu land fund muwulirize bino mwabaganda abawuliza program eno njagala mumbulire muganda ki eyarafunye mu sente za land fund nga mwe musinza okubonaabona nenga zajja nga mwe na vakuzire eza Queen ne budget no mu budget buli mwaka bateeka mu buli mwaka oba hospital maigas raba naye sikiwa ate simanyi lwaki naye ekyo kintu takitwala mu maaso n'ateeka gavumenti ku nninga simanyi lwaki naawe muwulirize bino nze waliwo permanent secretary ava ekisoro President Museveni yateekawo akakiiko kabamugemeriire kasere ne bamugemeriire oba yaddawe nakuzina kakakiiko ke yateekawo kanyonyereze ku ttaka muwulirize President ebintu by'ettaka yabyetooloora mu lugezigezi abantu abamwe ne batamanya nga ayagala bamugemeriire azuule alabe lwaki abantu bagobebwa nnyo ku ttaka kali kabayiza gwe kubanga tosobola kugamba nti President tamanyi lwaki abantu bagobebwa ku ttaka waliwo kye yali ayagala njagala kukibagamba now kyazuulibwa nti ku land fund permanent secretary oyo kati ye permanent secretary wa judiciary sisobola kumukweka kubanga kakiiko kamujjayo kata omumanyi n'obwesi mwogera amanya yaraguze ettaka eruweero $4,000,000 permanent secretary nagenda mu land fund mulabe ekyaji ekyo kyengamba nagenda mu land fund ne bamukombasetinga $5,000,000 owulira aguze $4,000,000 naye mu land fund agenze bamuwade $1,500,000 n'abalala kabe mu ankole omurangira balije yalina ettaka naye no mu ankole balinamu ebintu by'ettaka byo biwanvu okunokolayo ebyo bitono nnyo bwekyetaagisa tuliddamu ne tubawo endala naye nga Dodoviko amaze kumenya ekanisa eyo ne Archbishop w'ensi yonna ow'abakristaayo yawandiikira President nga amubuuza nga yeebuuza Mr. President awo we mutuuse kati mutandise n'okumenya amakanisa nga kikulaga Dodoviko abaali bamuwaga si Dodoviko yennyini wabula abantu abali mu gavumenti ab'amaanyi etteeka tiryakora ku Dodoviko ng'amenya kanisa n'omukomera ne bamugjayo ne basalawo n'okumukompaseting nga bamukompaseting n'afunya amawulire nti abadde akyagaanye nti bamuwadde obusente butono ng'ayagala bananga ensi eno egyogebwa. Can you imagine? Amenye n'ekanisa. Now, President Museveni yagenda Lusanja kulaba abantu bagobeddwa. Naye bwe yagenda kubalaba yabalekera yagamba babaweereze tent z'okubeeramu. Tent ze yabalekera zaali z'abanyonyi b'obuddamu. Maifa bana ofuzi 12 minutes buli mukamu. Nimba gamba nti imwe mulowooza ekibaweereza tent z'abanyonyi b'obuddamu mukitegedde.
nti babagamba osiwa mwe muri banyonyi b'obudamu abantu naye ekyo kankiteeke wabbale President Museveni akakiiko kabamugemerire ke yateekawo kino mukiwulirize nga kukulemberwa Kasere bamugemerire omulamuzi waliwo studio emwe gye nateranga okugendamu naye nga baleese commission emu ayitibwa Sebunya y'omu ku bakungu basaabasajja yabeeranga Mengo nga minisita naye president yamugjayo namuintegratinga namutwara mu NRM n'atandika kumukolera kata yali ni charge ku nsonga za Buganda ku kakiiko kabamugemerire Sebunya yateekebwawo nga commissioner be banyonya obuzibu ki obuli kutaka era ddagala ki lye balina okuleeta obuzibu bw'ettaka bugwewo mumpulirize mumanye nti omuntu yenna bwakuwa omulimo nti olina ekyokunyonyereza ekirungi olire kikyala omuntu yenna ogwowa omulimo anyonyereze ku kintu kyoyagala omuwa terms of reference n'abantu abamu tebakimanyi nakijja nimbagamba nti Sebunya nga tonagenda wala eyabatuma yabawa terms of reference nga bamaze okuleeta kye tuyita partial report mu partial report kitegeeza baleeta report eyasookerwako nga bakyanyonyereza nga bagamba nti ettaka erya mayiro lisaanidde liveewo owulira nga bakatandika oraba ekyenjagala tukwataganye na President Museveni ekyagamba nti mayiro land eveewo abe yatuma luli bamunyonyereze mukulaba okwanga yabawa terms of reference kiyara ayagala bakatirize era bwe yakireeta nali mu studio ne Sebunya nimugamba nti Sebunya totubuzaabuza nti kino kintu kyemuleese nimugamba nti mayiro land yereese obuzibu nti mukama wamwe kyeyabatuma mwagala kujja mayiro land some 2 years back tikituukiridde twali mu studio ne radio gye twaliko yali abayisiraamu nkyagijukira radio Birali wanga we twateranga okusisinkanira ebintu bye engezako kubagamba nti ebintu luusi bye tuleeta abantu abamu tibabiwa omulaka oluvannyuma bituukirira mu kifo ky'okutwebaza ne bateefiirayo kati olwaleero president buli kyayogera gamba nti mayiro land kintu kizibu nnyo ewaffe omuntu bw'abeera ku kibanja ekikiba kikye bwakiwano Mr. President va ku ttaka ly'Abaganda Mr. President Abaganda tibagoba bantu kutaka wabasanga tibagoba bantu kutaka mu mulembe gwo bitandikidde kole kintu kimu Mr. President gwo bayagala kufuna emirembe naffe abave bweru nga turi wano mu Buganda tufune emirembe esente za land fund muzikozese bulungi musasure bananyi itaka mu Buganda bananyi nibibanja basigari ku bibanja byamu eyo ye mirembe failure to do that muyoye kyesagala kwogera kuruno aliwo kintu kye muyoya mujja kukifuna ku itaka eritibwa mayiro land mu Buganda in fact ne mayiro land mureka kutubuzaabuza iyo baddo kimanyi nti abantu bangi basinze kugobebwa mu Buganda bagobebwa ku kintu kita public land so si mayiro land kati bwa kimwe kwasa mayiro land waliwo kintu kye mukwese kiri mabega ahebwa nzomu ku bantu abarwanirira Shimoni weri ndoza wari omanyiwo Shimoni banange nkoreganye n'abantu mu NRM naye ekyesobora kwejusa sejusa budde bwe namara nabo wabala nejusa budde bwe namara n'abantu abakyamu navayo nzomu kubarwanirira Shimoni eveewo bateekewo choga mu hoteli orabenze chenali ndwanira mu kaseera nalinga mukube etuufu naye banange nga olekye bakwesema begati bakingamba Shimoni lande bwe bamara Shimoni demonstration school gwe bajijawo it was reallocated na mugongo nga tuma ngo mu bisera tugenda kutuka mu bisera bya chogamu nga bagala kuzimba wo hoteli ya chogamu kwina yagala kujja ko mu West countries zona zijja wano nze ngangamba nti awantawo wagenda kubeerawo
factory yemirimo ntabana bafe bagenda kukorawo kumba bari mu government bagala basengureho shimoni babetaka echo tibakingamba no wenjogerero rwa rero shimoni yavaho ne bagitekeri choga mu hotel tibagizimba nibegabanya poroti abantu bari mu government imwe muruwoza government ene weri chuka ibintu bya government amutering yo government eridako ngasiyamwe ibintu biridda era naberangane Sebunya ngamugamba nti Sebunya gwe ne kasirine bamugemerire gwe mubanga muri basajja n'abakyara nga muri bamanyi muri no buyinza mugende murambure kutaka lya Shimoni mugendewo ngamba chokoza ngamba somoza ngati basobora warogenda wo bakutirawo abatwaro banene nimba gamba nti mugende wari ku murago roundabout waliwo etaka waliwo enyumba takadene aba doctors yari quarters za murago aba doctors n'aba nurses mwe baberanga murago roundabout muri mune biyumba yumba kati deka kugenda kwa washing bay etaka bwova kurana about ngogende kamosha bot awuja kuraba waberanga wona chiefness of military intelligence mwe baberanga kate takerio sudiru ye yalitwara sisagara sitia kumwogera ko kubanga ayinza kwa yalitwara mu butufu nazimbira amaja wantu eyumbuya natwara wawo nemwe muro eryo takariari lya ba doctors emurago ne nyumbezo zali za ba doctors n'aba nurses katorwa rero genda orabe bakuba wode bibati batwarawo era nagamba ne Sebunya nti nawo mugende muramburewo bwachi mugenda ni murambure yeyo wa ntetaka erya government eryatwalibwa libibwa ni muganda kurigenda ni muri rambura nengamba chokoza ngamanye yalitwara abasingo buzito tibasobora so ebyo byonna ekintu kyetaka kigazi kinene kiwanvu inoko dio bunokozo obuntu obulala mpaka orundi ndiongerako mbasibudde eyo episode 1 ebyetaka yagibasubiza kwera tujja kutukomawo olunako olala otugenda okutandikirawo tulabe kinasinzira mwabayina bibuuzo mu bisindike ku simu ya mukuru ya Rugaba abayina information jimetaga okumanya direct use ito jogede bulungi kuruno enjogede bulungi waliwo yanze sala binagamba singa tumugambye kuddamu mbadde sijikutte kuna 8 njogede bulungi neso jiba jam 0772 98 933 awo njogera bulungi nabidya kumati 0772 980 933 kakata abayina ebibuuzo mu singede ku namba mukuru ya Rugaba abaga kusindika mu bisindike ku Flashlight Channel Uganda tusobola okubitusa direct gwechetagisa kubanga ikintu chetaka je turaganda bayo tulikoma kubanga ikintu chetaka kiwanvu nyo kubanga okusinzira nga bwendaba ne president Museveni yagambye nti ekimuletedde okuteka ko minister webjetaka nga nabakoba yamurabanga arwaniride nyo abebibanja nabakoba nabakoba nabakwezi gwengi tufiri abantu ababetaka nabakoba tobasobora ochulid nenda bakoba yoga twatumanti ntagenda kod simpozi mu ize nari mayintu mubagenda okudda yiye aliyo mukwabo banga president yewe inaga ne muwara wanga naye ne mumukuba ne mumusuzo bubaka awo we namanya ntatekwa kumuza kali mwebale nnyo mwebale damu mwebale kwekumira kumpe mwebale kusharinga programs zaffe temulaba bulabi share and subscribe akumata 10 ampeera mubere bulungi mweraba mpozi nga tufunye ene emergency tujja kumawo mukubya Rugaba wali ngabo nabagamba please kind mwena abasobola musigenga mfana ko ye namba esimu aho mufune ku namba yange enyini eya 0772 915165 oba ku namba ya 0772 980 933 mujja kwamsa mufuna tutasanga tuliziganya akumata 10 ampeera mubere bulungi ate nate mwera twagaliza weekend ya body